Bo abavubuka ababeerako mu safe houses ez'enjawulo bakoze Sacco yaabwe mwe bagenda okuyita okwekulaakulanya mu kwongera okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Bano bagamba nti bakola omulimu ne batuukirira akulira ekitongole ekikessi mu ggwanga ekya ISO afande Kaka Bagenda n'abasaba bano okubeera nga beekolamu omulimu beegatte basobole okubeera nga okwekulakulanya. Wabula olunaku olwaleero bano basisinkanye wano ku Muganzirwazza nga baliko amagezi ge babadde baweebwa okwongera okwekulakulanya. Ne mweteekateeka ne mubanja gavumenti tosobola kuŋŋamba nti message enetuuka mbakulu n'oŋŋamba nti temujja kufuna bye mwagala kizibu. Abavubuka abagambibwa okubeerako mu safe houses gye bufuddeko batandikawo Sacco yaabwe n'ekigendero ky'okwekulaakulanya n'okusomesa abantu ku butya bwe basobola okukuumamu obutebenkevu naddala mu bitundu gye bawangaalira. Association ne Sacco guli gumu naye nga kiri mirundi ebiri kulaakulanya kutuusa mbeera z'abantu okulaba nti obutebenkevu bujja mu ggwanga. Omulamwa guno IBN yajja ne gavumenti ng'eyita dayita wa ISO afande Kaka Bagenda n'akizuula nti abantu singa babeera balina ebyokukola era nga bali bulungi obutabanguko mu maka n'obumenyi bw'amateeka mu ggwanga busobola okukendeera oba n'okuggwaawo. Bano nga bakulembeddwamu Ali Mayanja bagamba nti ekimu ku biruubirirwa byabwe kwe kulaba nga bakunga abantu okwetoola eggwanga lyonna okwettanira enteekateeka za gavumenti naddala abavubuka baleme okukemebwa okukozesebwa bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe. Sacco eno ya Lwamayuba ebadde eri mu kulemesebwa bannabyabufuzi naddala opposition ne bamafiya mu gavumenti nga balemesa enteekateeka ya gavumenti eno. Kaka gye yajja nayo okulaba nti tetuuka ku kiruubirirwa byayo naye nze nenemerako okutuusa olwaleero lw'ennoonyinze bakodinente okulaba nti enteekateeka Lwamayuba egende mu maaso olwo gavumenti esobole okuwona ekizibu ky'Abannayuganda obutabana mirimu. Okwogera bino bammemba ba Sacco eno babadde basisinkanye omukungu okuva mu yafeesi ya Pulezidenti Kano Amosi okubasomesa ku ngeri gye bayinza okwekulakulanyamu. Naye gwe fokasinga gy'olaga Lwamayuba Produce Dealers Association and Cooperative Society gye mulaga bino ebyemabega temukola ki mwe mutunule wali ku kyapa. Wano Kano Amosi wasinzidde n'akubiriza abantu okweteekateeka obulungi nga bali wamu ne gavumenti egenda okubateera ensimbi mu kibiina kyabwe nga basobola bulungi okuzikozesa okwekulaakulanya. Nze nkubagiza abantu nti bamanye omugaso gwa pulezidenti waffe Sieved gw'ayina ye twamufuna ng'ekirabo naye ekizibu abakulembeze abamuli wansi bo bali mu byabwe tebakola byayagala naye kati kino kisanja kuna muchezo kati yensonga lwaki tugenda mu bantu kubanga amanyi ga President Museveni gali mu bantu tegali mu bakulembeze simanyi kansala simanyi kawo simanyani gali mu bantu wansi era yensonga kati lwaki omulamwa gwe tuliko tugenda wansi mu bantu abatuwa amaanyi era ku kisanja kino tujja kugezaako tulabe omuntu wa wansi okusinga abo abagenda mu nkiiko. Kano Amosi era atongozza n'abakwanaganya abagenda okunga abantu okutambuza enteekateeka za gavumenti n'okwekulaakulanya. Sina bagenda mu bya Sacco ya ssente nze mbatongezeza okunoonya akalulu ka Museveni. Abamu ku balondeddwa okuva mu bitundu eby'enjawulo balina bye boogedde ku nsonga eno. Byengendo okutandikirako abantu basobola okwekulaakulanya. Twagala kugenda ku nsonga y'obuvubi tugende ku nsonga tulinamu abantu abakola ebintu by'emikono tubeetaagira ddala. Tulinayo abakyala abalina amasaluuni, tulina abalina ebyalaani nabo tubeetaagira ddala. Tulina essuubi tinaffe tugenda kuyambibwa. Era bakakasiddwa nga kati babakanye n'eddemu ery'okukunga n'okukubiriza abantu okwetaba mu nteekateeka za gavumenti okusinga okwekalakaasa olw'ebyobufuzi.